kati ayagala okutegera obulungi Qur'an eyo byerimu gendo ddeyo labe ebyaffe eby'omubaka alayhi salatu wassalam. Ensonga ey'okuna gye twalaba nti okusoma ebyaffe eby'omubaka alayhi salatu wassalam kyongera okunyikiza omukwano ogwo noyongera okumwagala n'olaba obulamu bwe yayitamu byeyayitamu atutuuseeko obulungamu buno atuuseeko eddiini ya Allah tabaraka wa taala kikwongera muli omukwano bw'oba obisomye n'owetoola obulamu bwe oyongera okumwagala. Twalaba nti waliwo abantu abaali batamwagala nga bamwogerako ebigambo naye agenda otuuka waali kumutunulako butunuzi n'embeera byeyamulaba ng'akolaawo n'atuuka nga ku nsi teriyo gwayagala nga nabbi. Omu ku bo kyekyafaayo kya sahabi omulungi Amr ibn al-As, era bwe baali bagenda okumuziika yabagamba mubeerewoko ekiseera mu kinjaaje kyamala nga abaaga akabuzaawo kateekateeka mumbeesebeese simanyi kigenda kuddirira ng'atidde tamanyi bigenda kuddirira mu kabuli. Amr ibn al-As y'omu ku basahaba abamanyi abakugu ennyo abasomesa ennyo Emisiri awo, erimu y'Emisiri awo nnyo bagijja nnyo ku sahabi Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Naye olwaki yabanyumiza gyenvuddewe kuba bwe yali yeeraliikiridde mu kabuli gy'alaga mutabani we naye yaliwo n'amugamba yidda bagoli sahabi wa nabbi olina kino ne kino n'abagamba obulamu bwange mpise mu mbeera ssatu naye kati simanyi kikiddako. Embeera eyasooka yembeera gye yalimu nga tannasiramuka. Yagamba nali ku nsi kuno nga sina kitonde kyenkyawa kyestaagala nga mubaka wa Allah, nga noza n'okumulya nga bamwogeddeko ng'awanda n'okuwanda eri, ng'era yeegomba kumusanga amutte. Amr ibn al-As oyo naye agamba kale singa nafiira mu mbeera eyo naalibadde ngenda mu muliro. N'agamba embeera ey'okubiri, embeera gye yalimu awo nga ku nsi kuno teriyo gwayagala nga mubaka, kuba bwe yajja n'atuukako ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amwagala. Ne nabbi naye yamwagala nnyo Amr ibn al-As oyo, naye olaba nti abamu bye bamwogerangako bakola kino nga ku nsi kuno tamwagala, amuwulira na buwulizi. Naye bwe yajja n'abeerako ne nabbi n'awangalako naye, yatuuka nga teriyo gwayagala ku nsi eno ng'ani ng'owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam.